Okay, nyongere kubira nga tebabuuzako kansuubire buli kimu kitambula bulungi nnyo side ey'omukutu guli ku Mufad Pro UG kwe muli era nga tuli ku nsonga za family ya Tamale Mirundi Senior. Okuva omukulu ono lwe yava mu bulamu bw'ensi eno family eyongedde okubeera nga ate etaaguka era nga ase mu bbanga ddene nnyo okuva lwe bamuziika ebintu bingi nnyo bisobodde okubeera nga tebi happeningawo era nga n'ebyasembeyo ebimu ku ebyo ebyama byavuddeyo nga biraga nti mbu abamu ku abo ba family members abeenyigira mu ky'okubeera nga ate bajjawo obulamu bw'omwami ono era nga byonna byonna tusobodde okubeera nga ate mbibaterawo awo ne mulaba biki ebigenda mu maaso side eyo. Njagala obazzaako embe katini nnyo. Tamale Mirundi yalinga musajja akkiririza mu nsonga z'ekinnansi era nga vidiyo eno gy'ogenda okubeera nga ate olaba omusawo we eyamukolangako avuddeyo n'abaako ebyama byayasa era nga tulakalira ogenda kubeera nga ate omanya biki ebiriwo saawa eno era nga ebimu ku ebyo by'ogenda okubeera nga ate olaba omusawo agamba nti omuzimu gwe ogwa Tamale Mirundi gwenyogerako nti gwe guli mu nsonga zino gwe guli mu kubeera nga ate gutabula amaka gano. So tulakalira ogenda kubeera nga ate olaba biki ebigenda mu maaso side eyo sako n'obutambi obulala bungi nnyo beera nga tolikinga video asharingirako abalala yo comment section ejja kubeera open ng'olina kyewandagenda okubeera nga ate oteekawo wansi awo abeera nga ate okisula osubscribinga abobanga obale tulina okubeera nga ate osubscribinga ate tubeere nga ate tutambulira wamu ffenna nkomawo tebaawo olaba lwe bateekateeka okutwala Tamale Mirundi okumusabira mu kanisa okimanyi nti enkuba eyakeera okutonnya yali yanjawulo ku ya bulijjo kwali kuwakanya kwa Tamale Mirundi yali tayagala genda mu kyaki teyayagala kumutwala mu kyaki naye ng'ab'ekikawo bamanyi beetumiikiriza era enkuba eyo yali ewakanya kubanga Tamale Mirundi yali musajja akkiririza mu buwangwa naki ennono era y'ensonga lwaki yavangayo n'abagamba nze temuntwalanga muki mukyaki okunsabira buli eyali emabega kati olaba olutalo luli mu famire luno tolowooza nti luli lwokka waliwo ekirusindiikiriza ekirikola ki kati ngaffe abasajja abaliko obuyinza obw'emyoyo tuba tumaze okulengera tuba tumaze okulaba eyo famire katandika butandisi era nze nkugamba ebigambo bino oba olina abafamire ya Tamale Mirundi oba muwulira ebigambo bino mufune bwe muwandiika egenda kusasika yonna eggwewo ate eri oyo yenna eyali emabega w'okukyusakyusa amalami ge agenda kuloza ku bukaawo kubanga nze Tamale Mirundi nasooka ne mufuna mu obubaka amantegeeza kirooto kati yakaneeyolekera emirundi emeka ng'akabonero akalaga nti Tamale Mirundi tali mu bwa muzimu ali mu bwa musambwa yadda mu bwaki era ebyo kwenzi byabagamba nti n'omuzimu gwa Tamale Mirundi teyeeyogeza takola ki teyeyogeza ate kasuku naawe kirindirire essaawa yonna ojja kuba ovuga emmotoka weekange Tamale Mirundi ng'akuli ku lusegera amalaabule byenjogera oba mulowooza oba nkuba bulango oba nkola ki nekikubulira kyekiki kyekituufu yalina ensonga lwaki yaŋŋamba musabire essaala esembayo kuba yali yamala dda kubanga nali sinakatandika okutambula naye nali musajja wo ow'ensonga ey'ekyama newaffe ku sayidi ey'ennono n'obuki n'obuwangwa kitegeeza yali amaze otegeera nti Haji Jafari aliko obuyinza obw'emyoyo kubanga yali akkiririza mu buwangwa naki n'ennono. So ebyo kwenzi byabagamba nti temulowooza nti nanoonya viewers anoonya live kubanga kyayogerako ye lwakuba nti ye buli ssaawa aba mu kamera nange Tamale Mirundi nkugambye nasooka ne mufuna mu bubaka yakaneeyolekera emirundi emeka ebiri kasita omuntu akweyoleka aba avudde mu bw'omuzimu aba yadda mu bwa musamu era buli alwanyisa Junior yesibezi teri agenda muwangula oyo Junior nze nkubulira teri agenda kukola ki kubanga aliko amaanyi ga kitaawe agamuli emabega ze Junior namusisinkana mu kuziika nenfuna omukisa nemusaasira ku muzeeyo kubanga atuvudde nayateera nemugumya nemugamba banampa omukisa naŋŋamba munange ebyekikanga bw'obimanyi sirina ngeri gye nnyinza kuyisaawo kutuukiriza ekyo taata kyeyakola ki kyeyagamba neŋŋamba kale tewali buzibu kamusabire nze ŋŋanze kubanga ndiko obuyinza obw'emyoyo yensonga lwaki aneeyoleka wakitegedde bulungi so kyenvudde ŋŋamba nti buli eyali emabega buli ali emabega ne famire okusasika tolowooza nti kiri kyokka
okusasika obeera otegeeza ki? Family egenda kusasika yonna buli omu abeere ng'ali ku lulwe nga ne kali akabaddewo akatono ak'okukwatagana tekakyaliwo. Lwaki? Omusajja yali alina kyakkiririzaamu kye bataateeka mu nkola kyekitandise okubakuba. So kati goga nti bino bye yayogerako baagamba nti aye bye yabyogereyo because people say nti omuntu yeesasobola okwogera obeera mulamu. Kituufu. Bw'oba ofudde that's done. Anti kakati olengera kasiko omuntu yenna ng'aliko obuyinza obw'emyoyo nga yategeera ennono nga yategeera emisambwa bw'ayogera ekigambo bw'otyo oyinza olowooza nti akyogera ku saaga naye ng'akitegeeza weewava eŋŋombe eri egamba nti olulimi lutonzi. Tiweegendereze nnyo okunyiiza taata oba maamawo. Asobola okuga n'agamba naye mwana gwe gwe nkoze ekintu ekyo. Kasiko n'okirowooza ng'ekyokuzannya olulimi olwo ne lukutambulirako. Ensonga bakugamba oba omuzadde ekitiibwa tomuddamu kubanga bw'anaakufulumizaako ekigambo okitegedde bulungi kijja kulondoola. Kati abatamanyi buyinza bwa myoyo yaabwe wali obuki kituufu mulimu ebimu bye yayogera ng'asaaga kati ng'ekyokumuziika ng'ayimiridde. Ekyo wano mu Buganda tekiriiwo. Ekyo yakyogera mulimu ebimu ng'olaba yali ayogera akola naye kuba wamubuuza n'omukomeke n'akugamba tebantwalanga mu kyaki. N'akubuuza n'okubuuza akasuku gwali ondabyeko mu kyaki. Okitegedde bulungi gw'omanyi lwaki sigenda mu kyaki ng'alina kyakkiririzaamu. Kati ekyo kyakkiririzaamu kyekitandise okukuba famire. Emisambwa bwe gito gikulyetinga entalo tinkugambe tekigenda kukoma wano. Okitegedde bulungi kasuku. Kati ngenze nentunuulira abooluganda abasituse ne bagenda Emmengo beetonda ku lwa Tamale Mirundi. Lwaki bwe yali ng'akyali mulamu tebasituka kugenda kwetonda? Kyebagala okutugamba nti be basinga ennyo okumanya ebya Buganda okusinga Tamale Mirundi. Tamale Mirundi nze kasuku nzikiririza mu Buganda kuba ndi musajja muki naye kasuku Tamale Mirundi alina bye yali abuusa bannayuganda naddala Buganda nti Emmengo mulimu kawuukuumi. Nti Emmengo waliyo ki kati ebintu bye yeeyogeranga oba balowoozanga nti atamidde naye ng'ebimu bituufu. Nze kati kankulirako kasuku okimanyi nti basajja ba Kabaka abatuula ku lukiiko lwa Buganda waliyo abasajja abaliyo nga talina na kifundikwa waka kyokka nga Kabaka alina ekifundikwa ekiraga obujjajjaabwe. Tomuna Kabaka nga bamusitudde nga bamwambaza ekifundikwa n'eddiba kuba atudde mu bwa misambwa. Era abantu bangi nnyo bagamba mbu nze tombulira misamba. Nina omwana yankubira essimu ng'ali mu Amerika. Ne munnyonnyola ekizibu we kiva ne mugamba oliko ensonga ekutambulirako naye ng'eva mu kika togenda kuba na mirembe ng'ali mu Amerika. Ne mubuulira ne mulagula buli kimu n'angamba Haji buli kyoyogeddeko kituufu. Ne tulina taata waffe atula ku kakiiko ka Buganda Emmengo. Bwe namugamba ku nsonga ezo yaŋŋamba nti mwana gwe tononooza bintu bya sitaani. Yoyo kawuukumi gwe nkugamba aliwa Emmengo yoyo Tamale Mirundi gwe yajjanga akola ki? Ayogerako. Gwe yajjanga ayogerako. Era kino nze kubanga nze ndi mulaguzi mu kiwandiike ebbanga abaliko obuyinza bw'emyoyo gya Buganda libagenda okumala nga bali bbali kubanga kati Buganda mwagifuula y'Abazungu. Okitegera bulungi nnyo. Abaliko obuyinza obw'emyoyo kubanga Obwakabaka kifaananyi eriffe Abaganda kiri kiba kyakulabirako eriffe. Kabaka tajja kuvaayo abagambe nti bazzukulu ba bannambi mwambaze lubaale mwambale ebifundikwa yakabonero kamu bwajjanga ayambadde ekifundikwa mulujjudde eri mu Abaganda aba abakubiriza nga abagamba mutegeere obuwangwa bwammwe n'ennono. Kati bo bye bayita obwa sitaani naye nga baliwa Mmengo naye nga talina wadde ekifundikwa wadde n'effumu mu njuye naye nga yeeyita Muganda. Oyo taba Muganda. Gwe wenna ng'omanyi oli ku kakiiko ka Buganda Emmengo nga tolina kifundikwa kya bajjajjaabo ng'olina kanzu na kooti tolina ffumu lya muzimu mu nsondayo lubaala akuluma. Gojja kuba bulungi oveewo naye abaana tolina kyobalekedde bagenda kubona. Nsonga za family ya Tamale Mirundi. You know, Junior is my friend, but I'm not speaking as Junior's friend. And unfortunately, alisagala kwogera ku nsonga zino naye mwana bifamire bimanyiira. Njagala okusooka okulaga ensobi ezakoleddwa mu lukiiko luno. Soogera ku kya famire kugenda kwetonda Buganda. I'm not talking about that. No. Njogera ku ka video akaliikinze
nga banyini bakekwatidde ensobi esookedde okukolebwa omuntu eyakutte vidiyo n'ogitanga byabadde bya family you're a fool, you're stupid. Bw'obanga oli mukazi gwe tosaana kuzaala osaana okume ku ggwe olulyo olwo lufiiraawo. First mwayise family meeting nga mwegeyezzaamu dda bye mugenda okukola Junior ono ngazze. Ate n'okwata vidiyo ng'oyagala okulabisa Junior n'omalirira nga mwerabisizza. Naye eriyo family oludda lwa taata nga baterenkevu. Family za taata sayidi eyo bantu abangu fuba Mukama yagisuulamu kyo basitaani gye yafubutuka nze simanyi. You know people are going to say if you ayogera watu yali biased ku family. Yes, nze ndi biased ku kintu ekyayita family ya taata. Era singa nze nali Katonda family za bataata ezisinga singa nazikuba ddala ddu nenzijjawo nze nkubulira. Era omujiji gwaffe guyina challenge y'amaanyi okucreatinga ebika ebyabasenga baganda b'abataata abalungi. Look at the woman in the yellow, Gomesi. Ebigambo ebyamuvuddemu ng'ayogera first noyita omwana wa munne ekisiraani nga neyamuzaala atudde awo kyokka naye weeyita mukazi ategeera tuludde ku myaka gyo. Bikazi mmwe ebikulukulu musaana mwetuuzeeko wansi obulogo obubali mutuule wansi. Tebinkwatako nti eno family si yange mwakoze ensobi ne mubireeta mu kamera ne mubituwa kati katubagambeko. Omukazi ono ayambadde gomesi ya yero alagira ddala nti yalina issues oba nga abafamily balina issues ne Tamale senior eyafa ezaabalema okutereeza eyabalema confrontinga ne musalawo mulumbagane omwana we gwe yaleka. Tamale senior yavuma obwakabaka. Tamale senior yavuma abantu bonna be yavuma. Mwali luddawo okujja mu musigambe nti sebo sirika nga family kozi twaligambye wayi family yavaayo. Mwali luddawa mwali mumutya kubanga mwali mukimanyi first of all financially yali okay, yali independent nga tafugika. Nga yesobola nga temwine mugwa we mu controllingira. Omukazi yabadde akwata video. Omusajja yasituse okwogera yabadde alaganga mukaka ng'omukulu. Naye omuntu yabadde akwata video n'atandika okuteekawo embeera laba bw'atudde taata n'afyuminga. Junior okutuula nga bwe yatudde yabadde n'ensonga ze ne Junior alina obulumi kitaawe alina bye yamubuulira bye mwamukola Junior byamanyi ng'omwana nga mwenna abalabanga sitaani. N'okujja mu meeting eyo yabadde a plus to him kubanga nze Fifi muwala w'abafu saalize. Family z'abataata ne basenga abazifubutukamu mbungo situkogoba omwana wange nze nzadde omwana wange mumuyise mu meeting kitaawe avudde mu nsi ng'osituka omugoba omugalulira. Akakamanyira okuwabadde okakomya gusenga wabadde okoma kuwanga okumanyira. By the way, don't be surprised nga tukedde nga family yegamba yetaga DNA test ya Junior togibawanga tebakumanyira sibe bakuzaala taata we yakuzaala yaleka takugjeeko DNA. Oli mwana wa bulenzi osobola okwetandikira ekikakyo ne weeziika gy'oyagala. Yes, family muyitiriza okulinnyirira abantu, muyitiriza okulinnyiriranga abakazi n'abaana baabwe. Oyita otyo omwana wa munne ekisiraani. Statement omukazi oyo ze yavuddemu nze zindaga yalibanga alina omukono mu kufa kwa Tamale. Yalibanga ebigambo byange mubiwulire bulungi kubanga bannange ogambo kyambu omuntu yafa n'otandika okwogera ebintu ebikisirumbu Tamale alina empisa embi yakola ebikolobero bingi nnyo naye kati ali mu ttaka. So are you celebrating because ali mu ttaka? Are you? Ebyo babadde ebigambo ebituufu okukozesa ku mwana wa munno nga kitaawe yakafa. Mwe mulowooza mu Junior olw'okwegumyagumya mbu mugumu. He is mourning ate tannaba ku bukungubaga okufa kwa taata we kukyali n'omukuba kati akyaguma. Naye omwana tannaba nakuguma mutuuziza family meeting ez'ekisiru kati ffe be baabikolako mwatusitudde obusungu n'obulumi. Mwebisenga mwebuulirire mutuule. Taata w'omwana bw'aba yaleka tasabye DNA ez'abaana be muve ku baana b'omusajja. Tamale senior bw'aba yaleka teyeetonze nga teyeetondedde bantu muve ku baana b'omusajja. Bwe muba mukikoze nga family yes mukikole. Junior waba takkiriziganyiza nammwe mumuleke. Taata we yali mukwano gwe yamubuulira bingi nnyo era mumanye nti Junior amanyi bingi nnyo ekinaavaamu omuntu gamba Junior mumugobye mu kika era muve ku mwana w'omusajja. Ensonga mmwe bennyini mwagikutte bubi. Kiraga nti mwagenza okujja mu meeting yammwe nga mweteeseza dda muli biased ku Junior. Oyita otyo omwana wa munne ekisiraani nga ne maama we atudde awo. Gwe bagambye eriyo omuzadde azaala omwana we ne waba mumanyi obubi nga ayagala omumuyitira ekisiraani. Gwe ababo be bakwasisa empisa mu gavumenti.
bebakwasise empisa mizikiti oba makanisa sebo nasituka nga yereegalega era Junior for this time bambi nkuwadde credit kubanze ka video ke nalabye naade ngambye ko babikkulire ebbwa lyakamwa bakuwulire naye nkuwadde credit the fact that you kept quiet and you moved ate n'otaddiza mukazi oyo kigambo wadde omugalulira kozi wabadde osobola si yakuzaala abo tubakubanga ne tugenda abo tubakubanga ne tugenda toyina kyokoze mu bulamu bwa mwana oyo wali omutuuzizaako n'omubulirira gwe nga senga ng'akoze ensobi oli okooveeyo tandika mu ate ne mwerecordinga ne mubita singa Junior yabitadde twali munenyezeera naye mwe abayise family meeting ate mumwe bennyini ne muvaamu eya recordings before even the meeting started nga n'omwana tannavaamu wadde ekigambo mwayagadde omulaga obubi ate ne mumalirira nga mmwe mweswazizza mwali muwadde chance n'ayogera ne tugamba Junior no wanu wasiiwuusa empisa abasajja babadde bakutte bulungi okitegeera naye nammwe abazzenga abantu abakulu reasoning capacity yammwe y'abaana ba P1B ate teri kizibu nga basenga bawaga omusajja yadde atandise okwogera bulungi oyo omuddugavu yasoso yimirira oba ye mukulu w'ekika ye abakulu w'ekika ennaku zino mulina makulu ki njagala okibabuuza abaana babonaabona ne beekuza nga bwe bakuze Samale Senior yakuza omwana we obazeze empisa ziyamuteeka muzeezo mwali muyina kumutuuza luli oyo kati takyakyuka naye mwaze na bukambwe mwaze na kamera muzitaddemu temumanyi effect ya kamera nti gwagireese esobola okukukuba n'ekuteeka wooja kati sawa eno fena tulina question mark ku mukazi oyo yayogedde ekigambo kya Senior atali magombe alinga agamba nti sawa yona ne Junior agenda kwegamba kiwabadde oyagala tutegeeza kitegeera Senior yakola ebintu bye n'atabuka n'abaali bakama be alina ensonga ze kiringa ngaze wono ngambe sawa eno omwana owange ambuze lwaki natwala abaali bakama bange mu kooti nina ensonga zange ng'owa family abimbuuza atya nze yakolerayo nze mmanyi Senior yalina ensonga ze yasobya Obuganda oba Obuganda bwamunyiiza naye n'abuddiza tetwamanya naye yabavuma emisana n'abavuma ekiro n'avuma abantu abalala bwe muba mwetonze ku lwa family it is well and okay then ono Junior atakkirizganyiza naye mumuleka ayina ensonga ze era naye ayina baavumye baatanneetondera yamanyi oba ali beetondera oba tali beetondera okitegeera naye ekya family okukwata video mu family meeting gye muyise nga mwagiyise family meeting ate ne mubyeteera mmwe bennyini omusajja yagambanga omutwe gwo simaya bwegwavu simaya biki kati bwe buzibu bwe mwafunye kyebunaavaawo nga mutugamba twagala DNA ati mumale mugimusabe tukoye family ezirinyirira abantu you've contributed nothing okubeerawo kw'omwana then mumuleke temumuyitana mu meeting za kika okitegeera kati bwe mwayagadde tulaga nti wampisa mbi ate kummwe yabakubye omupiira teyabavumye mwe mwamuvumye mwamulangidde ne mumukuba n'engatto bajjinjale mwakasoba ngatto ne mugimukasukira ye n'atazza wadde era ekyamuzizza emabega ng'omwana omulenzi kugamba maama we tugende kuba yabadde akimanyi bwamubalekera mugenda mufuukira ekizibu mumumanyiire ate ye mukyala ajja kwagala okusirika ate mune teyazaala mu famire naye nze sisobola kusirika sisobola kutoletinga kamanyiiro kati nze ng'eyalaba ku famire ng'etumanyiira erinnyirira ekola kasasiro famire naddala eza taata mukyuseemu temulina nsonga yabadde baleetesa bintu bya famire mu kamera tolina nsonga ekuyisa mwana wa munno kisiraani terina nsonga ekweyagaza nti gundi teyafa tewali kuba nawe at the end of the day tomanyi obenja tozuukuke famire mukyuseemu Tamale Junior ku luno mpuwadde credit teyabavumye yatambudde butambuzi nga tempa yawe yatejja sobola kuwawatirira busungu bwe kye yakoze kye kisinga kubaviira buli wobeera wantu n'owulira nga obusungu bukutwala buyinza okuovateekinga n'okola ky'otaalikoze tambula vaawo kye yakoze famire mwetereeze naddala senga ow'ekigomesi kya yero omusango gwe bakutte ogw'okulumba Mmengo ne Katikkiro gwe bw'oba olaba mu ntalo kitaawo zaasembezzaayo gwe zosobola otandika nazo onaamalako ddala oli bwakuyita akugambeko aba akwagaliza oba batakwagaliza ekyo kimu tugenda kyogerako ekyokubiri kuba kuwagidde bonna olaba mwayina amagezi
kwanza bonna bwe mbatunuulira they are the idiots be tusiiba tulaba wano nga terina amanyi waabwe sinnalaba mwali n'amagezi yeebuuzibwako kubaakuwagidde yadde yali abaddeko wano ne bamuleeta abeeko kyateesa they are the fools be tumanyi wano. Ekyokusatu ebikolimo byabwe bimatalinga oba tebimatalinga ebikolimo byabwe bisinziira obamanyi kyenkanawa obalabidde ebbanga ki kuba oba mwana w'ebukojja nga bakulabye bukulu ng'oguzeemu ku kamotoka tebimatalinga naye baba bazze babaawo ng'ozze obalaba kuba si buli omuntu alina kkuwa naye ng'ozze obalaba mu nsonga nga bazze babaamu bamatalinga oba n'owooluganda nga yajja biganye nga gwe mulundi ogusooka omulaba nga yajja mu nsonga nga neewuwa oluusi togendayo naye ng'azitowa they matter a lot. Ekyokuna gwoba olaba waliwo anaasigala nga akolagana naawe nakkiriza okufiirwa omukwano gwe n'emmengo akolagane naawe kubanga omwana owemula Katikkiro n'owemula Mmengo Mayanja minisita akisobola Hamu akisobola basigaze Junior bafiirwe Mmengo. Ekyokutaano kino kigenda eri family mugambye akasubi akamu bwe kava ku family bwe kava ku nnyumba tetonya ne mugamba nti eyawukana ku mugenda efuuka kaasa eno ngibasibirira nga ntanda lubaale bwabbibwa bingi bicyankalana bingi ne bigootaana. Every 1,000 miles walk ojja begins with a step forward. Muyinza okuba nga family okusasika kitandikidde ku Junior oyo nga si kwe kigenda okukoma. Ng'era this will be a memorable event. Tikyatandikira mu lukiiko Junior bwe yava n'agenda. Kati nammwe ensonga muzikwate mpola kubona asigala mwana mu lujja. Omwana takula mu maaso g'abakadde be buli kimu akikozesa buto. Ekyo nakyo mukyegendereze nnyo nga temunnasalawo kyankomeredde. Ono mwana abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Yezeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.